ikiriza nkulamuseeko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era nkobe nti Mukama yeebazibwe eri ab'endikiriza eddiini. Akaire kano nenda okutegeeza tuli wano ku Speakers Hotel kibuga eky'Idinda ge tuli, era nga tukyaziiza Dr. Obed Fraha. Dr. Obed Fraha musawo wa Habo, tujja kuba nga twogeraku, ajja kuba nga tusomesaaku ng'abita ku mukutu guno. Nga bwe mbakobeire nti naawomama omutwe mu nteekateeka zaffe bino bye tulimu, era yeena tujja kuba tumukyazanga kuuku asobole okuba nga atusomesaaku n'okutubayiraku nga bwe ndagire nga mbakoba. Mwikirize akaire kano olwakaire tutandikirewo. Mulamuseeko oli bulungi sewo? Esewo jebalese kale muganda yanziza esewo amanya ogogedde nze Dr. Obed Fraha, ndi musawo ajjanjabisa obutonde, ate nembanga twatandika okuva emabega eyo ndowooza ndibyogerako kuba nayingira omulimu guno kuba 2007. Naye bwe nyingira 2007 twatandikira era wansi, risaaki ng'ali wansi nnyo, nga tujjakozesa bucupa, tujjakozesa biki bwe bityo, naye ku ssaawa eno wetutuuse tugenze tukwatagana n'ebitongole ebirala mu nsi yonna ebijjanjabisa obutonde, era ku ssaawa eno nsobola okufuna ebisobola okutaasa obulamu bw'abantu kuva mu bitundu bingi ebyenjawulo. Ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu tulina nnyo Zambia, tulina nnyo Congo, tulina nnyo Burundi ne TZ ye Tanzania. Then ate bwe tubuuka eri tulina bye tujja eddagala lye tujja e Russia, tulina lye tujja China, tulina lye tujja Japan, kati ate ne tuba nga twayingizaawo n'ekitongole ekirala okuva mu America ekikola eddagala. Ekitongole ekyo bakita Earth Creation. Ekitongole ekyo one of the giant companies ezikola eddagala ery'obutonde kuba we tutambulira. Twatandika luli nga tukola gye tubayita reflexology, nga tuyita mu bigere, mu busimu bw'omubiri, kubanga ekigere ffe nkibalanga paliyamenti y'omubiri, kuba buli katundu konna ak'omubiri kakiikiriddwa mu kigere, kalina kanaavu oba akasima akatandikira ku kitundu ekyo nga kagwera mu kigere. So ne tuba nga obukugu bwe tulina bwe bw'okuba nti tusobola okukwata ku butundutundu obwo obuli mu kigere, nga maze oteekako oyiro wange ne manya nti ensigo eriko ekizibu, ekibumba kiriko ekizibu, omutima guliko ekizibu, ekyenda kiriko ekizibu. Era nze ndowooza yatandika okubuulira abantu nti jangu nkukebere nkubuulire obulwadde bw'olina kwe buva nga tokoze eki nga gwe tompuulidde. So eyo ne tuvaayo ne tutandika okukwatagana n'ebitongole ebirala, ne twetuusaako n'ebyuma machine ezisobola okukebera ate nga nazo za butonde n'ezisobola era okujjanjaba, kubanga muganda wange omubiri guno gulina netiwaaka ziri 3 nga bwolaba essimu y'omuntu ebeeramu netiwaaka oba 2 ng'eyange, erimu Airtel ne MTN. So weesanga nti omubiri gulina netiwaaka 3, waliwo gye tuyita neural network evunaanyizibwa ku communication oba era yesinzirako ekitongole kye bayita central nervous system. Then ne wabaawo era singa sisobola kufulumya kigambo singa eyo system tekola, eyo network tekola, yeyambako mu kufulumya ebigambo, yeyamba n'omukono gw'ositula, n'okutambula, n'okulowooza, buli ekikolebwa kyonna mu mubiri, buli action yonna ekolebwa ku mubiri gw'omuntu eviira ddala olw'okuba nti empuliziganya ekola ki weeri. Era eyo gundi coordination etambulira mu spinal cord okuviira ddala eno mbongo kye tuyise central nervous system, nekirira n'akagere kennyini, n'ekigere tosobola kukinyeenya nga eyo network tekoze. Ensonga lwaki ojja kwesanga nti omuntu bw'afunanga stroke tuga nti amasannyalaze gaba galinga agamuyiseemu, kubanga stroke eviira ku bintu bibiri, either entambula y'omusaayi mu bwongo bw'ebeera nnyingi, obusiwani bwabika n'afuna bleeding, oba nejja katono omuntu n'afuna gye tuyita clot, kyekiviirako gye tuyita stroke, okubanga oludda olumu olw'omubiri lukoze eki, lufudde, terukyakola. So enetiwaaka nkulu nnyo, kubanga tosobola wadina osobola okulowooza ekigambo n'oba nga oyinza okugamba omuntu nti jangu, naye nga ekigambo okiwulira mu birowoozo naye olulimi ne lugaana nga luzitoye. Oba nyagala okwagala okukwata ecupa ng'eno naye ne bwe bagikutuuzako ng'engalo tezikola ki, tezifunye. N'oyo mwennyini abadde amanyi okuwandiika obulungi nga peni bwe bagimukwaza tolina kyosobola kuwandiika. So eyo netiwaaka nkulu nnyo. Then network ey'okubiri tugiyita vascular network.
yetambuza nutrients mu mubiri gwonna ogw'omuntu oba ebiriisa oba ebirungo kuba emmere gye tulya temanyi omubiri gwaffe tegumanyi emmere gye tulya wabula gumanyi ebyo ebirungo ebiri mweyo emmere kati bwebanga ekitongole ekivunaanyizibwa kati katugeze ekyenda kikola omulimu munene mu kunuuna mu kwabuzobinga ebiriisa ebiba biri mu mmere gye tulidde n'ekiguma nekikola omulimu munene okulagira gye tuyita bioduct okukola ogwo omubisi ogukaawa ennyo gwe bayita bile okumenyaamenya oba okuburekinga down emmere gye tuba tulidde naddala erimu amasavusavu oba gye tusiise nga butto n'ebirala so ebiriisa ebyo bimala okugibwayo ne bigenda ate mu musaayi okutandika okuweerezebwa mu buli kitundu ky'omubiri nga bw'onoofumba emmere n'ogamba nina abantu be tugenda okutwalira tulina abakozi baffe tugenda batwalira magamaga nga tulina emmotoka tutambuza bibokisi by'emmere kati n'omubiri bwe gutyo bwe gutambuza nutrients ezo tundu n'engalo eno neefuna n'enjala neefuna kubanga abamu balowooza nti enjala magumba oba amaanyi nedda bino byonna mubiri birimu obulamu era enjala singa tezibaamu bulamu olaba zonooneka bonoonesa ebibiri bwe zitabamu bulamu bwe kityo n'amanyi bwe gati era bw'okwata ekintu ekyo kya n'oteekako owulira nga galinga gasanyalaze so kitegeeza nti netiwaaka nkulu nnyo nti etambuza buli kirungo kyonna okuva mu kitundu we bakikoledde okutuuka mu buli katundu k'omubiri naye ng'ebitambuliza mu musaayi ezo nga lwaki tugiyise vascular network vascular kati kitegeeza nti awo omutima gukozeemu omulimu n'emisuwa kuba emisuwa ze veso nga boolaba kano akacupa katuuziddwamu amazzi gano n'omusuwa bwe gutyo bwe gutambuza ebyo ebyetaagisa then ne wabawo network endala gye tuyita meridian network era mu bufutifuti tuziyita energy pathways of the body byebitongole birina kyebikola tuke tufuna amaanyi tuke twogere tutambule abalima balima abavuga emotoka bakole ki bavuge so ezo network bwe zibanga waliwo ekibadde kiweerezeddwa mu kitundu ekimu kigende mu kitundu ekirala ne wabaawo blockage ne wabaawo road block ne wabaawo barrier kati wofunira obulumi kyetuyita pain ejja onfuna obulumi olw'okuba nti ekibadde kisindikiddwa okuva wano okutuuka wano okugeza kifunye ebikitaataganya nekiteyongerayo mu maaso kakati mashini zino ze tulina omulimu gwazo oba omugaso gwazo kuzibukula ebitundu ebyo kati bwe tuba tumaze okuzibukula buli kitundu kiringa bw'onobeera n'ennyumba yo n'ogyera n'ogisiimula n'okola buli kirungi oyingiramu owulira nga n'omuka ogulimu gutya mulungi era nze bwe mba mbulira abantu baga nti bw'obeera eyo nga nakati ompulire ondaba era ng'onoofuna omukisa ogundaba bw'obeera n'ennyumba gezaako kubanga amadinisa gabeera maggule all the time naddala emisana yes kuba empewo bweyingira ennungi bweyingira embi efuluma gye tuyita dead air era bw'oba oyagala kukigezaako olaba ennyumba yo genda oggya omufaliso ogwebaseeko mu mwaka mulamba bw'okukubako akago olaba nga enfuufu efuumuuka kitegeeza nti ogwo omukka omubi bwe gubeeramu tutuuka ekiseera ne tulwala endwadde z'amawuggwe n'ojjanjaba abaana naye nga wasoma nga n'ebintu obitegeera naye ng'abaana tebavaako kifuba era ne baziira n'okuziira lwaki nti ekiro ebisiibyemu nakati era bye batandika kiringa okufulumya omukka era n'oguzaamu kiringa omuntu okubeera ne masiki nga buli kaseera yeeriko kitegeeza sinakukyusa masiki eno yajja lwa mbeera ya covid ne masiki si kyekirungi ennyo kubanga tuteekeddwa okufulumya omukka gwe tuyita carbon dioxide tuyingize oxygen kati bw'ebeeramu eno eziyiza oxygen ate obutakola ki kale ne bweyingira kaba katimba kati kitegeeza nti efuuse ennyumba eri masiki efuuse ennyumba eri otera okulaba bukonteyina gye bubeera ng'abantu nga zikendedde mu ddira containers edda zaalingawo gye batundirangamu soda nga bw'okagulawo ku makya owulira ebbuguma eriri omwo nga mpitirivu era osooka nakubeerako wabweru n'ogulawo amadinisa empewo ennungi nekola ki ne bwebeera motoka zino ze tuvuga bw'ogipaakinga olunaku lulamba okugigulawo akawungeezi owulira nga ebbuguma lingi so kitegeeza obulamu buno katonda yabukolera nnyo empewo eno gyetusa ng'eno gye tulimu kati bwe tubanga eno empewo etandise okubula omubiri nagwo guziira lwaki guziira nti muffe tulinamu ze tuyita white and red blood cells bwe butafaala obumyufu n'obweru kankyogere bwentyo butafaala obwo those are living organisms nga zitulimu nabwo butulimu nga bulamu bukolebwa ne buwangaala ne bufa naye ate bulina kye bukola ennyo okutuyamba obutalwala
okuyamba okutambuza butambulira mu musaayi naye tojja kwesanga nti bwe buba kyogamba bwe bufa nga naffe tufa oba nedda babukola bukozi kiringa bobeera n'olugoye n'olwambala ne lukadiwa n'olusuula kati nabwo buwangaala ekiseera senga buba bufunye ebirungo ebirimu noono oxygeni mwenyini gwe tusa ono oxygeni gwe tusa agenda mu mawugwe batuuka mu mawugwe amawugwe ne gatereeza omusaayi ne tufuna gye tuyita oxygenated blood omusaayi nga guli well equipped with every kirungo buli kirungo kyonna ne gulyoka guweerezebwa mu bitundu kati bwe tukutuukayo emisuwa emirala ate gikomyawo guli ogumaze okukola kiringa nga bonna ogenda mu woteeri nga batwala esowaani ziriko emmere nga bakomyawo ze bamaze okukola nga bazinaaza bulungi nga ziddayo era zikola omulimu yes era ne bazanya hoteeri ezimu nti bwogenda baga nti tuweemu eddakiika 3 ogenda okulya nga siwaani eyo babasooka kugiteeka mu kintu ekibuguma oba waliwo akajaamu konna kakole ki kafe kakati n'omubiri bwe gutyo kati obutafaala obwo singa obukuumye bulungi busobola okumala ekiseera nga bukola omulimu gwabwe so eyo netiwaaka nayo nemba nga njogeddeko 3 kati bw'obanga ezo netiwaaka oziterezeza bulungi kibanga omuntu gonootuuka awo n'ogamba nti eyo ennyumba balina ogisimula buli lunaku amabaati balina ogatereeza amadirisa balina ogagula ennyumba yeyongera obuwangaazi wadde nga buli lunaku tokubako omusenyu naki n'amatafaali so ekireeta era ennyumba bw'ogisiba ekiseera kiwanvu ogenda okutya nga erimu enjatika kati n'emubiri gwaffe bwe gutyo bwe guli era eri omuntu ng'ayinza okulabirira engoye era n'ayambala bulungi nga bwe twambadde naye ng'ebigenda mu mubiri tafuddeeyo naye ate nga bino ebiri kungula ebirungi ennyo biriwo okuprotecting oba kulabirira kiri ekiri munda kubanga ekinfuula kyendi kiva ku sowaani kikyendidde si sowaani gyendiridde kwabula kyendidde kikyenywedde byebyo ebintu ebitufuula kubanga emmere gye tulya mulimu ezimba omubiri erimu ebirungo ebirwanyisa endwadde mulimu buli kintu kati bwembanga katugeze ndidde ekintu kimu kyokka eri abantu bamuzeeyo edda nakulirako Masaka egye banzalira ng'amatooke bwe gaba gegabaze kukyengera ng'agamba buli kintu kyonna nkisibye musooke mulya amatooke gakoleki gagwewo babanga taani ya muwogo nga musooka kulya nyumiro ya muwogo nekolaki bwe biba kasoli bwe bityo kati naffe twabeeranga ku ssomero nga tulya nnyo omuceere naye bw'olya omuceere ogenda okulanga engalo zikola zitya nga ziyubuka nga zivaako olusu zisunsuka kubanga omubiri guli kufuna ekirungo kimu kyenkana emyezi ng'emeka nga3 jjukira mu biseera ebyo twali tetufuna ne greens twabeeranga kijanjalo muceere oba kijanjalo kawunga so kitegeeza kintu omubiri bwe twogera ku kintu kye bayita balance diet oba balancing of the diet kitegeeza nti bw'olya ku kano n'olya ku kali n'olya ku kano n'olya ku kali omubiri gufuna buli kirungo ekyetaagisa ensonga lwaki osanga n'engoye zetwambala ogenda okwesanga engoye kala zanjawulo ogenda okulaba akacupa kano ebigambo ebiriko ebimu bya bbulu ebirala bimyufu akafaananyi ka green ng'olaba kali very attractive kati n'omubiri gwaffe bwe gutyo gwetaaga ebintu ebyenjawulo era singa tuba tusobodde okumaintaininga endya yaffe nga tugikutte bulungi nkulayirira emirundi egy'okulambula amalwaliro nga tugenda kwejjanjabisa gikenderera ddala sinakiri negikola ki negiggwawo naye kituleetera ekyo nti tetufuddeeyo nnyo okutegeera ki kye tulina kulya ate olumu tulowooza nti endya gye tuliko yennungi naye ate nga yesinga obubi why nti omuntu atalina ssente oba ng'embeera si nnungi nnyo katugezeewo mu kyalo atera nga okukyogera kuba nze etambula nnyo nkoze zifirigizi buli wamu wano mu busoka naye agenda okwesanga nti omuntu agenda n'alima entula n'akungula n'afuna ekibbo kirungi eky'entula n'akireeta mu tawuni n'atunda bamala okutunda n'addayo ne hafu y'ennyama bagota y'ennyama bakiro naye ng'ezo entula atunda ne zituuka okuggwawo nga takoze ekyo nga taliddeeko omuntu ne weesanga nga asobola okubeera n'amapaapaali eyo balima amapaapaali naye ng'omwana tasobola geza gwe amapaapaali mugaleke gakutunda kati raba omuntu atalimangako atatawanangako ye bw'atandika okweriira epaapaali bw'ogenda mu central market buli kintu kyonna weekiri ne butale bweyiganga naye nga bannannyini kubireeta kyannaku nnyo nti tebabirya n'olima ensujju era ogenda okweransanga n'omuntu ayinza okuba nga atunda ffene asala ffene
naye nga walaga nze namukolereyo kachipusi kankumi ibiri naye nga fene takoze ekyo neka tebakoze ekyo kati kyekyo ekizibu kye tulimu. Oba nabuyita butamanya oba butafaayo, naye njagala kubategeeza nti Katonda yali atonze omuntu nga tamutondedde emmere gye bafumba, era okuvumbula omuliro kyajja luvannyuma. Katonda yali atondedde ebibala, yali atondedde emmere embisi, era emmere embisi bw'ogirya, katugeze bw'okwata watermelon n'ogirya nga tewanayitawo dakiika 40 omubiri guba gwamaze dda okugikozesa. Bw'okwata ennyama n'ogirya, ekirungo ky'ennyama omubiri guteekinga cycle nga bamaze n'okudigestinga, n'ekiro ekirungo kye nayogeddemu kiyinza okutandika okubenefitinga omubiri after 7 days, naku 7, yes, nga wagiri agwamu dda ne mu lubuto. Ensonga lwaki bw'oba oyagala kulabirira obulamu bwo ku ssaawa eno nomala owulira Dr. Bedi byayogera noga kati kantandika entereza obulamu bwange, gwe endabikayo ng'etambulira ku byolidde n'ebyonyo etandika kweraga mu nnaku 45. Oba kitegedde ng'okitandise noga ku lwaleero pulidde nga amazzi malungi kantandike nganywe, pulidde nga ebibala bingi kantandike mbirye. Sayiko y'omubiri ffe ekiwangaaza abantu okusinga ensolo ennyingi eziri ku nsi kwe kuba nti omubiri nagwo gweyubula gukola nga kino omusota gwe kikola, naye ffe tetuvaako bintu. Wabula nti buli luvannyuma lw'ennaku 45 munze waliwo ekikyuka, either nga kinzita kyongera okunyika oba okunzijjayo, kubanga emmere gye tulya emu ebeera life fueling, nti yeyongerayo obulamu mu maaso. Nga bw'okwata emmotoka n'oyiwamu amafuta n'ogamba gano gantusayigange oba piki, kati n'emmere ye tulya ekola ebintu bibiri, ku kimu ekolako bibiri, either etwongerayo mu maaso oba etuzza amabega, eyongera okututta oba okola ki okutuwonya. Kati olutalo luli wano nti nyinza okukitegeera obulungi ne ngamba naye dokita ono byali kwogera nze ebyange nkola birungi, nze buli kyendya ndirako ovakado, egindirya bulungi, kino nkikola bulungi, naye nga mu wiiki naddala abakyala nga mu wiiki ayinza okulyamu ennyama emirundi emeka? 4. Eriyo n'abantu abagenda mu hoteri ne bamusavinga emmere ne bateekako side dish biki n'alya bugulinizi n'aba nga tateesemu wadde fooko n'omulundi n'obutya nga taliddeeko buli ne babizaaga nze maze nga alidde ku kiri kyabadde ayagala. So buli lw'okwata ekintu eky'omugaso ate n'okitabulamu ekitali kya mugaso, omubiri tegusobola kukozesa kiri okufuna omugaso guli, olw'ensonga nti buli gye tubeera yonna ekintu ekikyamu kisinga amaanyi ekintu ekirungi. Buli lw'oba ng'oli otabudde ekirungi n'ekibi, ekibi weebale ng'olinga ku siiringi, ng'omuntu ali ku siiringi nga weesulise, naye nga ky'oli kusika ate kyo kisinzidde wansi, olowooza amaanyi galiwa? Yes, oledde omubiri gwaffe ebigunafuya byanguwa nnyo okuteeka ku ttaka okusinga ebiguzimba. Reason being nti lifestyle, embeera gye tubeeramu, olunaku lumu okuva ku makya okutuusa olw'eggulu weesanga nti ebitundu 35 bitukozeko bulungi, ebitundu 65 ku buli 100 byongedde kutunyika. Kati bw'obanga obwo obubonero obugase mwezi mulamba, oluvannyuma lw'ennaku 45 ziri zenjogeddeko ojja kukungula 0. Yes, kuba buli lunaku eneebaka ematalinga. Kiki weebaseko kimatalinga? Eriyo abantu nga kana guno obugundi bwe tuteekamu ssente bwe tuteeka ku nsawo wano bu wallet nga kayinza okubeerako emyaka nga5 agenda okuwulira nga developinze omugongo, kumbe yafuna kye tuyita nerve compression naye nga kivudde ku kantawo. Nawe okalinayeeyo akawaleta ako si kalungi nnyo, naddala bw'oba nga okateesemu ebintu ng'embeera yaako esigadde ezimba, nga ne bw'oba otudde okawulira bulungi ng'owulira kakukuteko kugumba. Bwe kawangaala ennyo kayinza okuleetera okufuna gye tuyita sciatica oba nerve compression. Omubiri gwaffe ebiguzimba birina obunafu, biri very delicate. Bwe bakwata nga spinal cord ne bagikulaga lwakuba eri protected mu bugumba buno, naye kantuti nemala efuna akantu katununya akakubako efuna damage, ate damage gyefuna eyinza okuleetera obutaddamu kwogera, eyinza okuleetera obutaddamu kusitula mukono, eyinza okuleetera obutaddamu kuwulira kitambula eno wansi nga ne bw'oyagala okufuka tokimanya musulo balaba, naye nga obulwadde kibuweerera oba omutawaana tebukumanya oba olina ekitiibwa oba olina abantu oba olina speech z'okola.
bujja newesanga omuntu kusaawa eno musajja mukulu naye nga kapampa munkali why eri wansi ebibadde bikuleetera okuwulira nti waliwo ekigenda okubeerawo n'obwongo ne babugamba nti birolese okyali mu puroguramu waibulayo eddakiika namutaano lyekogoleki omulala abeera mu takisi nawulira ng'ayagadde nagagwe kawago weefuge obwongo bwe bukikola yeri vascular network yeri kundi neural network obwongo bwe bulagira bugamba gwe wadde eri wansi system erina kyagala okukola naye sooka olindeko tugenda Kampala nga system egamba naye ate kiri bwingoko erindako kati katwogere neddereva ne bwomubuulira tasibirawo motoka era alinda okufuna akafo akatuufu kati eyo empuliziganya y'omubiri ya mutawaana nnyo era ekola mu kika ekyowaggulu kubanga obwongo bwe bugamba nti sookoleke yensonga lwaki olaba akaana kabebi ko bwe bujja kubanga ko katambulira ku kyetuyita reflex action ekijja kifuluma kakati bwenkula obwongo eno busiba nnati ne bugigamba gwe okuze empale eno si nnungi kulaba nga amazzi gayitamu kakati bwomanga eri naavu efunye ekizibu teropa kuba communication teriwo waliwo blockage kati bweba tesobola kwogera ogenda okulanga bambi byobadde tosuubira bibeerawo ezo kesi zize zibeerawo nnyo ku bantu bangi naye kyamutawaana kyabulabe era abantu abasinga bwabeera omulamu ekisinza okutoonona bwobeera omulamu tolowooza nti osobola okulwala ng'oli mulamu basobola okwogera ku bya sukaali nojjako ne tv nogamba oba radio baki naye omubiri gwaffe guli prone buli muntu yenna ng'ali munsi muno okuva ku mwaka gumu okutuuka ku myaka eyo oba 10 oba meka zetutuukako buli muntu ali prone kulwala buli ndwadde yonna okujjako zino zetuyita communicable diseases endwadde ezikwata zo weesanga ozirinamuko gundi tosobola gamba nti nakeera bukeezi nenfuna akawuka kamugenyi wabaawo ensonga oba wakasiigibwa ne covid tumusiigibwa n'ebirala n'eriyo zetuyita nani communicable diseases ate lipoota eyakafuluma ndowooza yafulumya mwezi gwa 7 eraga nti ku bitundu 25 35% abantu abali kufa wano mu Africa battibwa zetuyita nani communicable diseases zendwadde ng'ensibuka yaazo yennanyini kuzirwala nga kozi bwebasinga babadde omulamuzi abadde asala omusango gwe mwennyini gwe basalira omusango kubanga tokisiigibwangako yes gwe wateekawo embeera nejja kiringa bwe banakugamba nti owulidde enduulu ng'ababbi banyaga ku kyalo gwe nogulawo n'oluggi n'olukolawo ne bajja ne bayingira goguddewo ng'ate omaze n'okubawulira kati naffe omubiri gwaffe gufuna some warnings ale warnings notandika okubanga buli kaseera owulira ennyonta butafaayo otandika okuwulira ng'obuntu bukumyansamyansa bukuyitamu bulinga obufumita notafaayo otandika okuwulira ng'ebigere bisanyalala eriyo abantu wetwogerera nga wadde nga teri mu kigere tagifiiringa nga takiwulira nti nga tekoze eki nga ne bwagisuula ne bwevaamu takimanya tekoze ng'obusimu bukoze eki n'ogenda okuwulira ng'omubiri gwo guzeeko obuzibu obw'okusiiyibwa ne weetagula n'obeera n'emira nga kale ng'oli mukyalo omwami tamanyi oba oli mwami omukyala takola ki naye nga gw'okitegedde nti ekyo kibaluseewo gw'atali musawo lwaki toyanguwa kugenda kwetaaza kubanga akantu akatini kowulira ng'akatini enkya kayinza okuvaamu ekinene ennyo kati ne bwebadde teyagala bakimanye ne bakimanya kuba buli lwogenda mu ddwaliro ne bakuwa ekitanda bakuga tubuulire omujjanjabali era takimanyi era omujjanjabi bwe bakola testi zonna lipooti nezifuluma weesanga tokyabitegeera gwena kuba buli lwolwala psychological obeera affected obeera n'ekizibu era omuntu ne bw'abanga muntu w'amaanyi nnyo ng'ali mu ddwaliro lipoota abasawo tebazimuwa wabula bagamba nti mutufuniremu omuntu nga tuyinza okwogera naye gwaninze mutabani wangu nga teeka mu mabali ensigo yakola bweti ekibumba kyakola bweti omutima lwaki nti omulwadde bw'obimusuulako bwoti bimukosa ayinza n'okufiira ayinza n'okuzira tunoma asobola okukkiriza nti ensigo yeeganye okukola ate obwongo bwe mumulaga era buli muntu akimanyi nti ensigo bwe zigaana okukola kyetuyita kidney failures ekidirira kyekiki ensigo esenge gy'omusaayi
teri muntu eyandibadde ayagala amawulire gajje nga gamugatta omutima gutandise okuvunda oludda olumu. Ate olumu kiyinza n'okubanga gwe bakigamba oli dokita. Naye nkulayirira wadde ono dokita akukozeeko akiraba ng'omusinga ne experience seniority, tukimanyi nti oba oliawo gwe wabitandika naye tajja kikubuulira, ajja kuyita omukyala we oba muwala we omukulu oba mutabani oba ayite basatu abagambe embeera eno gy'alimu. Yamutandika dda, byatandika kumulyalya dda nga bamubuuza kiki nga baaba yalemera kutaaba ng'okimanyi nti n'amawugwe gakola ki aga nti era buli lwowulira nga batandise ga nti kati kyetaaga ono oba tumugyeko akanyama oba biki naawe mwenyini omulwadde otandika kuwulira nga weeraliikiridde nnyo kuba basawo batuukira okwagala te gundi ezo ez'amaanyi sapozi ez'amaanyi kitegeeza nti ekiwundu kisambye eddagala muli muntu. Naye njagala kutegeeza kyembadde njogerako omulamu ogwo mbaddeko ze non-communicable diseases nti endwadde ezisinga ezitutta ffe kennyini ffe abakikkulira tuzigulira tutya, tulemererwa okufuga appetite yaffe, tulemererwa okutambulira ku ekyo kye tumanyi nti kirungi ne tutambulira ku ekyo kye tumanyi nti si kirungi. Era olumu tusobola n'okuga nti naye kaakati ne bwe siibikole ndiwangaala myaka 2 kale wangaala emyaka 5 naye osobola okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'obulumi tebukuyinze. Beni teri kintu kibi nnyo muganda wange, teri kintu kibi nnyo ng'okuyita mu bulumi, teri kintu kibi nnyo ng'okubeera awo ekiro gwe kimu one night n'ogirabanga weeks meka 2 ng'abalala bonna beebase buli kantu konna kasirise naye ngwe gwe tukoze seba abantu batuuka n'okumira eddagala erireeta okwebaka otulo ne tuganda ng'obulumi levo y'obulumi eyiseeko kuki ku tulo. Kati ekyo ne kibanga abantu abamu okwebaka bamala kwekuba mpiso abadde bamala kola ki naye njagala kutegeeza nti teri muntu n'omu akwasa munne sukaali, teri muntu akwasa munne pressure, teri muntu agamba nti ono yansiiga ensigo wadde oli mwami na mukyala, teri muntu agamba nti ono yansiiga alusa, wabula investigation bwe zitambula era ffe bw'oba ozze waffe we tukolera mu ddwaliro tubaako bye tukubuuza bingi n'ogenda okwetegereza nti nze waliwo lwe nali nkola nnyo nemala emyezi 3 nga nze ekyemisana nkirya ssaawa 10 oba mwenda oba n'obatalirako dda n'ogamba naye bye wali onoonya n'obulamu bwe bwennyini bwe wali osaddaaka kyekisinga omuwenya. Mulimu ki ogutakolebwa abantu mu nsi nti ne bw'obeera ku ssaawa eno gwandaba ng'oli dayirekita mu kifo ekimu ng'era oli w'amaanyi nnyo ne bw'ovaawo olwaleero enkya waliwo agendawo ate agendawo ayinza n'okusinga okola obulungi. So eri abantu nga bamuwalivu n'agaana bwe mupaliva nti kati emirimu gijja kufa n'ogamba bakuzalira mu kitongole kino lwaki gwe tukukwatako livu n'owumula n'owulira nga naawe obwongo bwo buteredde bulungi wa waliwo kye tuyita negative oxygen energy eyo erabika nnyo ng'oli mu bintu Katonda bye yatonda. Era bano abasajja abazungu bwe bajja eno okwewummulira okujja mu vakansi tolowooza nti bazze buzi kusipendinga sente ne baba bazze okufuna ebirungo ebimu bye batalina ewaabwe. Eriyo cities ezimu ezibeerawo nga tosobola kulaba na muti guno gwe tukola ki tulaba ng'omuka gwonna gumaze okwononeka pollution eyitiridde ng'agamba kangendeko mu Africa ngendeko mu Queen Elizabeth ngendeko ku Victoria ngendeko ku Source of the Nile naye kati bifo byenjogera ebimu abannayuganda olumu tebabituukako niwaakubadde nga kimuliraanye yes nga kimuliraanye nga kiri kumpi naye. Naye njagala kubategeeza nti tukyuseemu edda byali bikyasoboka nga emize gikyali wansi, emize ze risk factors nga zikyali wansi nga tukyasobola okulya nga ku kyalo weesanga nga abantu bayinza okufumba ng'amaka nga 8 ng'omu yasiika nga tebasema dani ne bamuyita mugaga ensonga lwaki endwadde ezo baziyitaga z'abagaga nga ne bamuyita mugaga. Twasanga nga ku kyalo ng'oyinza okwesanga ekyalo kirama nga tekuli moto, kitegeeza abantu nga balina omukisa ogutambuza ebigere awasinga nga ne bwe kaba kagaali okavuga oba okola exercise kati okusiika kuli limited
okutambula okutukuwadde akatebe kubanga teri means of transport. Ng'omuntu bwaga nti nze ntula motoka nenva motoka nengenda ku mulimu nenva ku mulimu nentula motoka nenkomaweeka lirwalitambula. Ekirala nga weesanga nti emirimu gyali gikozesebwa maanyi ku kyalo nga bonna balimi abasinga, nga ne bwabeera musomesa asooka kulima, ffe twasookanga kulima waka ne tulyoka tugenda okusoma. Nga ne bwaba musawo kwegamba buli mulimu gw'okola gwonna nga guzimbidde ku kulima, sooka n'olima oba novayo bukyali n'okola ki n'olima. Abantu abalina engato baali buli kaseera mbeera ntambulira wansi, buli lw'otambulira wansi namaze obabulya nti wansi w'ekigere we wali obusimu bwonna bwonna obugatta omubiri. Era wansi w'ekigere nze nkiyita palamenti y'omubiri nakyogeddeko, kubanga kikiikiridde buli kitundu kyonna. Kati bw'oba otambula ku ttaka oba alinga awagala enkumbi y'obulamu bwo, oba olinga awagala enkumbi, kitegeeza nti nawe tujjayo obulamu. Era nze lwaki omuntu wasanga nga alina emyaka 7 naye nga bwakukwata omukono bw'ati ng'owulira tosobola kugujjamu. Twakula nga tulina abazadde baffe ne bajjajja ng'ayinza okutuuka ku myaka n'emyaka nga kuba nti nze simanyi nga tebamukubanga kompiso, ng'era bamira eddagala lyabwe erya bulijjo. Naye kati omulembe guno buli lwe wayitawo emyaka 10 wakyuka ebintu biyitirivu. Okumanya bikyuka gwe bye wali omanyi omwana wo si byamanyi, ate omwana wo byamanyi omuzukulu we si byalikola ki, kuba bikyukira ddala. Ojja kutuuka ekiseera nga tubaako bye tunyunyako ku nkuumi ng'ogigeraageranya ku muntu. Oba Uganda eriziteeka mu museum eriyo ebintu edda ng'ettaala z'omukono ng'obutodde obanga biki, abaana kati tebabimanya bafe. Omugamba parafini tamanyi kyekitegeeza. Kati kitegeeza nti omulembe ogw'edda gye tuvudde nga batuzaala gubadde gufasiliteetinga nnyo obulamu bwaffe than guno. Era ojja kwesanga nti n'embeera ey'obuwangazi yaliko waggulu, kubanga ekirala wali tewaliwo ze tuyita GMOs, genetically modified organism, zino emmere ze batukolera kakati ennongooseemu. Kati buli kye balongoosamu kirungi, kiyinza okulwanyisa endwadde, ekiyinza obutafa mangu, ne bw'obala nutritional content erimu weesanga eri wansi. Katugeze nga bwe mba neetaaga ekirungo ekirimu ovakado nga kyetaaga kulya kibo kiramba ndyoka empeza omubiri kye gwagala. Ensonga lwaki abantu abamu bagenze batukola ze tuta supplements, kubanga bapimira ddala konte ne bagamba nti ono cabbage nti kati cabbage ono ye ali ku bitundu 7 ku buli 100 onamulye. Naye nga cabbage ono gwe tulimye ayise mu ttaka lye bafuuyidde, naye nga n'ensigo bwe tuziguze buli kimu agenda okujja ng'owulira testi nnungi ne size nnungi ne kiro nnungi, kuba ebisinga tubikola for commercial purposes. Twagala ebizitowa ebijanja kasooli kasita abanga azitowa oyo tulina omuliro oba twagala musente. Naye ate nga gwe kyonooli oba oliawo kigeze kikola kigenda. Era n'omala ne weebuuza oba ensi etulowooleza waggulu eyo erowooza nti bino binaakomawa, kuba kino kiringa okuvuga emmotoka nga terimu buleeki engongo gakangivuge neto gyolaga olaba weesulise. Era buli muntu yenna afumiitiriza bw'otula n'olowooza ennyo gwandaba weebuuza kino kinaggwerawa. Yensonga lwaki buli muntu yenna tosobola kusiba nati ku mugendo gw'abantu, naye gwe osobola okusibamu kabuleeki ku bulamu bwo n'ogamba owaaye kanzireko rivaasi kandi atiko okumanya nti ekyo byo gyandinyamba ne famire kantandi. Era gwe anaalaba gundi eno faayo nnyo okubuulirako ku mikwano gye ne famire yo, mutuule mugambe naye tubadde tumala wiiki n'ama nga tetulya ku bijanja, katuyige tubitandikeko, katutandike okulyako ku greens, katutandike okulyako ku menvu. In fact buli olunaku oluziba nga toliddeko kintu kye batafumbyeko oba okoze roosi, wakiri gamba nti kandyeko ku lyenvu, wakiri byonna biganye kanzije gamba nti kansalaasala akatungulu nkalye, wakiri byonna biganye kaŋŋambe nti kangula ovakado nkole ki. Okay, buuzo kati kitegeeza nti omuntu olunaku olina okulya ku kintu ekitafumbiddwa. Yes.
ababoni abalungi abamuntu abantu media tulina Dr. Obed Fraha. Dr. Obed Fraha ono eirwaliro lye liri Mafubira ku kijja ku Igombolola oba nga wakava ku katala ke Mafubira awo gayaganibwa ku kizimbe kyene oluguudo lweno lujja ku Igombolola yenna awo waali bw'oba oli kuva mu bitundu bya mayiro 2 oba oli kuva mu tawuni eirwaliro lye liri ku mukono guno gutwakazaako omukono omusaaga. Bw'oba oli kuva mu bitundu bya Wakitako oba Kamuli eirwaliro lye liri ku mukono gwetwakazaako omukono omukazi. Awo weno ku kigere ekijja ku Igombolola bw'olina okuviirako. Atukobye nti omuntu omulamu oba oli kwenda okutaasa obulamu bwo oba okubona nti okaali n'obulamu bwo nga bukeeyagana, kiba kibiino olunaku okuziba nga toliire ku kibala oba ku kintu ekitafumbibwa. Olina kulya ku kintu ekitafumbibwa. Akuta ekyokunaku eryenvu, akatungulu, fakedo, nanasi, ebintu ng'ebyo ebitafumbibwa ebyo tulina okuba nga tubirya. Dr. tweyongere. Yes, lwaki njogera bwentyo ogenda okwesanga nti ebirungo byosanga mu cucumber omubisi kasita omukwata n'omufumba bijja kusalikako ebitundu 7 ku buli 100 ng'omufumba. Ate nga kyandibadde kirungi bw'oba ogambye okufumba, fumba ekintu okirekemuko akantu akabisibisi onkoze bulungi. Bwe ziba greens oba buga oba doodo singa osobola okuzikwata n'oteeka kungulukuli omuka ne kubanga gwe buzikubye, kyandibadde kirungi okusinga ono azikwata n'asalasala n'ateekamu n'ekikopo ky'amazzi n'afumba. Bijja kuwoomera fine kubanga eri abantu nga ne greens bazisiika naye oba oyonoona. Infact gy'okoma okusiika gy'okoma okwonoona ebirungo ebiri luddawa biri mu kintu ekyo. Kyekimu n'abantu abagamba nti nze nakimanyanga nga sukaali si mulungi nnyo kati nkolezeza mubisi gwa njuki, naye nga omubisi gw'enjuki nagwo oguteeka mu kintu ekyokya ennyo era ekintu nga kyokya wakakijja ku gundi ku sigiri oba buugi oba mata oba kino oteeka mu mubisi gw'enjuki oba ogwonoona. Yes, kati awo omuntu alina kukola ki? nga guwozeewozeemuko nga kiwozeewozeemuko. N'olyoka oteekamu. Yes, kasita olabanga ekintu tekikyayokya nnyo 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 lw'oteekamu akajiiko k'omubisi gw'enjuki awo ebirungo byagwo obifuna. In fact tetuliiwo mu nsi muno kulya wabula tulya kubeerawo. Kati oba tulya kubeerawo tekyandibadde kirungi ate twonoona ebyo ebitubeezaawo tulye nga tuwoomerwa mu kamwa naye ng'ekigendererwa ky'ebyo bye tulidde kyonna tukirese wabweru. Omukyala akwata greens munansonyi abakyala naye kimanyi mujja kutuusaamu n'okwata doodo oba ebbuga n'oteeka mu mazzi oteeka mu mazzi ne wayitawo dakiika nga 5 oba 10 n'ojjamu n'osalasala n'ofumba. Amazzi gali agasigadde mu sepiki gafuuse kiragala gagendeddemu langi y'egundi ziri, manya ati ebirungo bikoze eki bikomye mu mazzi g'ogenda okuyiwa. Eriyo n'abalala be nalaba nga bw'afumba ebijanjala amazzi agayiwa nayongeramu amalala agasoose ago ge twawanga embuzi nga gakola ki. Kati kwegamba tujja kutuuka ekiseera tuwulire nga tulwala naye nga ddala bye tulwala biri bimu nti tulya ebitaliimu birungo naye ng'ebirungo tubiyiye mu ttaka. Era ensonga lwaki ebintu ebisinga we tukyasinga okuyiwa ebintu weesanga nti ebimerawo bibeera birungi, wabeera wagimu kubanga ebintu ebisinga tubirya nga tubimazeemu buli kintu. Abantu balwadde amaaso omulembe guno n'atandika n'ekifu ku maaso ne bakebera ne bakyusa galubindi ne bituuka nga ddala takyalabirako ddala. Naye nga karoti ali awo, ennyaanya weeziri, cucumber waali, buli kintu kyonna, beetroot waali, teri kintu. Era nze ntera okukiraba sikyewuunya kuba kituufu nga mbeera n'abalwadde bange ne mubuuza cucumber omanyi simanyi nga nkwata essimu nga mulaga ekifaananyi ekyo nkiyidde naye nga tabikozesa n'omulaga beetroot. Era ku bantu 5 b'onoobuuza nti beetroot ojja kwisanga nti kiyinza okwewuunyisa nga bamu tebamumanyi. Naye bino ebintu
ebibisibisi naddala nga tuli mu luwummula lw'abaana nga tukyali nabo kuba abaana bwe batuuka ku ssomero tebafuna mukisa gwa kiseesi nga bintu ate olumu bwe tuba tubazaayo ku ssomero tufuna obuzibu era bw'amaanyi nti tutika zisooda tutika juisi processed ne tutika ebintu bingi ne tubatwalira ngo nolowooza ti olwo omwana omuwadde obulamu ne ku vidi bwe tukola naye tetubawadde bulamu nofunye omukisa omwana ali mu luwummula wakiri kendeeza emmere alyengako emmere nga ntonotono naye mugatireko ebibala amenvu gabeere waka amagi gabeere awo egibaleme lisiika wabula balitokose omwana akoleki efumbe gula ovakedo yogera ne maama w'abaana nawe omukyayogera ne taata w'abaana wakiri ovakedo abeerewo ojja kulanga mu kiseera ekitono abaana kye bamala wano addayo nga akyuseemu era bw'anaatuukayo complex ezibaddengawo ng'omwana alwala zijja kendeera kubanga omulibiri nkubuulidde omubiri bw'olya obulungi mu wiikisi nga 2 oyinza okitambulirako emyezi ng'esatu mu wiikisi 2 ng'olidde bulungi oyinza okitambulirako muki kuba omubiri guno guba oba ogufudde ng'emmundu gy'oteeseemu amasasi nga bwe gutuuka eri n'atandika okulya biri naye omubiri ole tegulina ebirungo ebigenda bigatawo omubiri guno gutereka gutereka bw'olya ebirungo ebisaanidde bwe bimala okulabika ne bikozesebwa ebirala nga basitowalinga kati omubiri gulinda ddi lwe binaaba bitandise okwetaagisa nga gwegirayo mpolampola ogenda okugamba nti omwana tamu leero agimazeeko nga talwadde agimazeeko nga tafunye essenyu agimazeeko nga tafunye lwaki immunity ye ebaddeko waggulu immunity yembeera y'omubiri gye gubeeramu nga gulina obukuumi nga boolaba wano wetuli waliwo obukuumi ekintu tekimala gayingira kati n'omubiri bwe gutyo nti kasita oguzimba gusobola okugamba nti oke tewali buzibu muli kumpa ebijanjalo n'akawunga naye mbadde ndi ovakedo buli lunaku naterekayo ng'omubiri gugenda gugatawo so abaana tubaliisa bubi mu luwummula nogamba omwana wange engeri gy'abadde ku ssomero nga tafuna ate ekijanjalo n'akawunga kati ali waka kalya ennyama kalyeki kati eriyo n'abaami abagamba enkejje tezirinya wange ffe tuli baava kulya enkejje tuli baava kulya mukene naye nga weesanga obwennyanja obwo bulimu omugaso ogusinga obuli mukiri yes mukene oyo wa mugaso nnyo obufulu abalala bamuyita omenasaide eyo then n'enkejje engaga nnyo ensonga lwaki abaana abo abalwala measles babalagira okukozesa enkejje naye ebintu ebyo birabika ate nga tebikwetaagisa kutunda kibanja nga wali badde ogamba nti kankiteekewo omwana making sure nti alidde ebyenvu wakiro omwezi mungi lunaku ekyo kikulema tekitulema ogambe nti kangula ovakedo emu bweti wakiri muntu afuneko kapiisi kuba omubiri tegwagala kulya ovakedo bintu 8 jasi kati ni bwe kati kaba kamu omubiri gwange tegwetaaga kulya amagi 4 kyetaaga gi litya limu era bw'olya amagi 3 gogukozesako litya yes bwendi amagi 3 erimu lye twagala omubiri gwetaaga gwegira limu ate ne bw'olirya leero enkya nooyesaamu tewali buzibu so ne weetegereza nti tusaanye okuddayo ku drawing board mwabandaba tusaanye okuddayo ku drawing board teri muntu n'omu asobola okwewala nagamba nti nze gwe mulaba ndwala nnyo era nze buli wiiki ngenda mu ddwaliro tosobola kukyewala kati kitegeeza ki nti njagala kubategeeza nti okunywa amazzi kirungi naddala mu budde obw'okumakya nga wakazuukuka amazzi gano bw'oganywa n'onywa ekikopo ky'amazzi oba oli mwana muto oba oli mukulu amazzi gano gayamba omubiri okwenaazaamu bwe mba njogera amazzi soogera amazzi ga fridge njogera amazzi agali woomu ag'omukadomola oba og'omunsuwa oba agabuguma bweyagala gonna gakola naye nywa amazzi gano galinga boolaba nti abantu bwe bali ekyeggulo esowaani n'ebikopo bye baliriddeko bye banyweddeko ne babiteeka wali kumakya ogenda okulaba nga omwana ali kubyoza
kuba bapulaninga kubirira kubifunako ne breakfast kati n'amazzi gano kasita oganywa katugeze ng'omuntu omukulu n'onywa ebikopo byo 2 ku makya zigenda okuwera ssaawa 3 oba 2 kitundu ng'ofulumye naye ofuluma bulungi nnyo kuba amazzi ago gagezezaako okunaaza ekyenda kino ekyabadde kitawaanye nga kirina ebyasigalidde naye abantu abatanywa mazzi ne baganywera mu buugi ne baganywera nati bwe balowooza nti bwe banywa ebintu ebiyikayika ebyo ebya liquid tolwo banyweta amazzi ne nganywera mu naye nze njogera plain water bw'onywa obutunda bw'onywa juice omubiri guno gukwata juice oyo ne gumutwala eri mu kifo ekirala ne batandika okusootinga buli kirungo yes tagenda butereevu kubanga in fact juice kyakunywa naye emmere kuba mulimu ebirungo ate mulimu ebirungo ebitakwatagana kati omubiri gulinga bw'onywa juice olinga omuntu aleese akaveera ka bbulaaka g'omwami ng'ovudde mu katale naye gwe nobaga nti omuceere kiro muyiwemu n'ebijanjalo muyiwemu n'ebinyeebwa muyiwemu kati okutuuka eka n'otuuka ssaawa 3 nogaa lwaki zituuse 3 ez'ekiro nga tetunalya omukyala gamba nati baabigase tusoose kulonda muceere tuguteeke wali tugiremu ebijanjalo tumuteeke wali tugemu nekawo tumuteeke wali otegedde bulungi kati omubiri buli lwonywa ekintu ne bwokwata n'ecupa y'amazzi n'oyiwamu akasaanikirako ekintu ekyokunywa ekirala kuba eriyo abantu abanywa amazzi nga bagatabulamu bintu biralasoda n'amazzi kasi otabulaba oti oba ofuuse ng'omuntu akuta akaveera nokanza akaveera akalina gweteekamu kiro y'ebijanjalo teekamu kiro y'akawo fureshi oteekemu n'ekiro y'omuceere otwale eka naye ng'ogamba omukyala nti njagala ofumba ekiro y'omuceere kuba bagiteesemu nga ndaba kati laba gwe mulimu gwe tuwa omubiri gwaffe kati ebyo era ne byefaananyiza ng'omuntu ali ekyenka ekirungi nga kiri heavy nokirya ssaawa 2 n'olya emmere y'obulungi naye ate ziba zituuka ssaawa 4 n'ow'obinyeebwa n'ayitawo nabwo n'obugula n'ogaya n'empafu kasita ogattamu ekintu ekyo sisitimu eno webadde etuuse ng'ekola esitopinga negamba waliwo omugenyi omulala akoze eki aze kati netandika okonsentratinga ku kiri biri ne bikomaawo kitegeeza nti ebyobulamu biwanvu tujja kutuuka ekiseera tubeere nga twogera buli kintu ku kintu. Ogundi Doctor tumalireyo ekyamazzi nti omuntu olina okunywa amazzi ku makya. Yes, kati ekisooka kirungi nnyo n'onywa amazzi nga tolya. Ate kirungi nnyo n'onywa amazzi n'oyisaawo eddakiika eziwerako nga tonnabakola ki kulya ogakkirize gakole omulimu. Ate ne kibeera kibi nnyo okulya ng'okola ki ng'onywa. Ate era ne kibeera kibi ddala okumala okulya n'onywa. Ndikwogera ku bintu abantu bye bakola. Era bwe kiri. Kati kankubuulire ti amazzi we gayita ng'oganywa emmere si weeyita. Kyano za mirundi emeka? Ebiri. Kati bwe nkwata ejjiko n'endya n'enywa amazzi biyita mu mukutu gw'emmere era omubiri gwe gugamba nti ezino enva zibadde nnyingi wadde tezirina testi kuba amazzi tegalya testi. Oba ntegedde bulungi kati obigatidde eri kati ofuuse ng'omuntu nze naliko mu woteeri emu e Kampala nentuula omuyindi n'atuula naye ate nkoze ensobi nenjogera omuntu kale nekyeyakola kankireke ekyo kankiveeko. Kale waliwo kasitoma mukwano munnange yajja n'atuula ye n'asaba amata n'asaba n'ebirala naye yakwata omuceere nayiwamu amata gali nayiwamu amata n'atabula bulungi nakwata n'enva zinatandika kulya nimuuliza kinaga nti era byonna bigenda luddawa wamu Yesu mu lubuto. Naye kyenjagala okwogera ekitono bwe kiti nti amazzi eyagamba nti amazzi bwe bulamu yakyogera n'akisiiringa bw'ati naye ng'ekigambo ekyo sobola okiwandiikamu ebitabo n'okoowa. Yes, amazzi bwe bulamu. Water is life. Lwaki? Nti amazzi gano kye gakola ennyo ganguwa okuzibukula, ganguwa okutambuza, ganguwa gayamba okumaintaininga okuyamba buli kitundu ky'omubiri nekiwulira nga buli kimu kiteredde bulungi. Era bw'oba nga oli munywi w'amazzi
oba weetangidde endwadde ezisukka mwana mmeka gano amazzi gano amazzi ganywe kati amazzi musawo ti bw'oba onywedde amazzi omubiri gusobola okwekirinzingako kasi kwenaaza omubiri gukola ebintu bisatu waliwo ze tuyita cleansing waliwo detoxifying waliwo ne regulating kati Battery remaining 55%. okuteeka ku kigero nti bino bingi tukendeeze oba bitono twongeze gano amazzi gayamba omubiri okugamba nti tufulumye bino tebyetaagisa era nga bwolaba omuntu bw'aba asiimuula nolaba nga ebikyafu bifuluma gano amazzi gayamba omubiri okweggyako omutawaana gw'obutwa gw'obukyafu bw'akasasiro abaddemu nga nagwo tegubyagala naye nga tegusobola kubyeggyirawo oba ntegedde bulungi kati gasita onywa amazzi omubiri gutandika kufulumya buli kiteetaagisa kuba guba gukimanyi newekiri gumanyiiwo amazzi gamanyiiwo omubiri gukimanyi gumanyi wekiri just gwetaaga facilitation gyeki gemazzi kasita oganywa era ojja kwetegereza nti abantu abakozeseza amazzi balabika nnyo nga bato ku myaka gyabwe abeera n'emyaka 5 balabika nga wana abeera n'emyaka 6 nga alabika nga wata newakubadde ng'akola nnyo newakubadde nga tawana lwaki nti buli kaseera alinga ng'olujja ng'obusubi bwe bafukirira buli lunaku kati obusubi bwe bafukiridde ku makya omusana oba gwase n'amaanyi gatya bwolete bwamaze okwefunirayo wansi ensonga lwaki olaba abantu abalimi afukirira ate n'abika n'ateekako ebisubi kati ebisubi bino ne bitakkiriza musana butereevu kukuba ettaka liri ku lingi era nga ne bw'obibikulako olaba nga ettaka likyalimu obubisibisi kakati n'omubiri bwekutyo bwe kuli era njala kutegeeza nti ebintu byonna bye bakola mu nsi bakolera ku kifaananyi ky'obulamu bw'omuntu omuntu alabirira ennimiro ye bulungi ekyobuzibu kiri kimu nti yamala okutegeera we balabirira ennimiro naye n'alemerera okutegeera bw'alina okwapulayinga byakola ku nnimiro ey'omutaka eri ku mubiri lwaki nti tulina driving forces ezitutwala ekisooka tubeera addicted ku bintu eriyo omuntu nga bw'atanywa coca-cola bw'atanywa soda bw'atanywa ki tatereera yo omuntu nga bw'atasikako kataba takola kitabeerawo naye nga yamala okusoma n'ebitabo enivakiti ng'ayinza n'okuba nga y'omu mu babuulira abantu be nti okunywa kino kibi ng'ayinza n'okusanga omwana we ng'akigezezaako n'amukuba kibooko bitire naye ng'omwana atya kubuuza taata nebidagikyokola so twesanga nti tulemereddwa okwefuga mu buntu obutinitini naye obwo obuntu obutinitini bwe butuzaalira ebizibu ebinene eryato limu bweri ne bwe liba nga lirimu akatuli nga kenkana ng'akasaanikira kano kenkana bwe mutasena mazzi libbira wansi naye ng'amazzi we gayita tegayisa kidomola gajja kati n'omubiri buli lw'obanga onyweredde ku muze omubi omuze ogusooka gwe guliwa gwegoga nti kati nze amazzi sigeetaaga omuze gwe guliwagoga nti nze ndya ntya amenvu era abantu babeereeyo mu kyalo nga ne bw'aba agezezaako okusala epaapali nawulira omugenyi agamba kodi ng'amwana mwe mujewo ebintu ebyo ng'alowooza nti amapaapaali galiibwa bakazi nabaana ebyo gye biri eyo nga bagamba banansanga batya nze omusaata nga oba okitegeera naye jjagala kutegeeza nti kyabuvunjufu nnyo 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 era mukifunire kuza olwaleero nti buli lunaku beera ng'obaako ekintu ky'olidde nga tebakifumbyeko era buli lunaku weebuuze nga obudde bugenze weebuuze ndidde kukoki byonna olabe nga ebikwetolodde bibuzeewo ogambe nti wakiri kansala akatunga ebikole kikiyo wakiri kangende mu senta nfuneyo kakaroti kemba nkolaki kembanja newakubadde nga ebirungo ebirimu tobitegedde naye gwekolaki ojja kuba omubiri tomanyi kikyeguyingiza ekirala
mbawe entanda bwe nti ntigezaako okukozesa nnyo ekyenkya nga kiri heavy. Abantu abazinga bali akagaati naki bwe butyo bamuwogo omusiike n'amazzi nekyayi mukalu, negezaako okulya ekyenkya nga kiri heavy, yekyemisana nga tezinayita ssaawa 7, ekyeggulo kidooginge oba kirye nga kiri light, kubanga ekyeggulo tekitugasa nnyo. Lwaki? Ti buli lwe weebaka digestion naye ekomaawo. Buli lwe weebaka nabagambye nti obwongo bwe bulagira buli kintu. Era omuntu bw'abanga yeebasa mu tulo, obulamu bwe bukolako ebitundu 10 ku buli 100, bukola only 10%. Ensonga lwaki bw'oba weebasa n'okwekyusa tobirowoozaako. Dokita, nga tumaliza akadde katuweddeko, omuntu ekyeggulo alina kulya ki? Yes, okulya emmere etalwa mu lubuto. Lwaki nti etalwa mu lubuto? Katugeze okulya ekyeggulo n'olya akawunga oba muwogo oba omuceere. Emmere yonna erwamu ekyeggulo wakiri lyako obumonde, pulinzi, nywawo obuki, lyawo eryenvu, salasala obwo bwovakedo biki yo obuntu bw'omanyi nti wogendera okwebaka ng'olubuto teruziteereddwa. Era abantu abasinga kasita olya ekyeggulo n'okutta bulungi tojja kwebaka. Era ojja keera ku makya nga akamwa kakaawa, jagera ku makya ng'owulira ng'olinga gwe basize bakuba. Kati eyo emmere ennungi ennyo gye wasasudde ne ssente oba ey'omugaso, lwaki osazeewo gitereka mu lubuto naye nga teekugase? Yes, teekugase, just weetise omugugu ogutali mu kintu. Kiringa omuntu okumusanga yeetise ensawo nga mulimu mayinja, temuli mmere tanaagifumasi. Kati emmere egasa yeyo ekyenkya n'ekyemisana. Ate tekinyuma nnyo okulya ekyemisana ssaawa 9 oba ssaawa 10. Kinyuma nnyo ne kitasuka ssaawa 7. Yes, kati nakyo ne tukiwamu those 4 hours, kubanga kati nababuulidde nti ng'ennyama bw'ogirya etwala essaawa 7 okubeera digestive. Bw'olya greens zitwala 3 hours. Bw'olya eryenvu litwala ekiseera kitonoko. Kati tubawa advice nti bw'obanga otuuse era eri abantu abamu ekibaleetedde obuzibu nga bo balya kyaggulo kyokka. Ng'emisana basiba babutambuza mpola, balyako kuggulo eryo, balyako buki, naye ng'ekyeggulo bonna bwe babeera waka ne balya. Era ne balya bulungi okubanga omwami anyuse n'akaveera. Naye ng'ekyeggulo kye mulidde abaana musoose bazuukusa, abamu balya bwebaka. Era olumala nga namwe muteekayo. Era eri abangamba nti olumala okulya dakiika nga 2 nga neebasa. Kitegeeza weebase ne tofunyemu. Kati laba ekintu ekyo bw'okitambulirako emyezi 3. Ontegedde bulungi? Kati bw'okitambulirako emyezi 3, omwezi ogwokuna ogwokutaano ogw'omukaaga ojja kutandika okubanga gwe bakukazaako nti oyo mulwadde w'omusujja teguwona. Oyo mulwadde wa kino ali kugwerera, kubanga omubiri teguli kufuna biri ebirungo bye twandibadde tufuna singa tulya ekyenkya n'ekyemisana. Dokita, omuntu muwa akanamba kw'abakubira? Dr. Obedi ng'oyagadde kuntegeera ndi Mujinja w'enkolera. Naye ate eddagala lyaffe tuderivalinga buli wamu kasita oba nga okubye essimu, kuba tuweereza buli wamu, tuweereza Bushenyi, Shaka, Kasese, Fort Portal, Kampala, buli wamu. Naye ate abali mu Busoga tuli wano e Jinja, Mafubira lwe luguudo olugenda e Kamuli, era tuli kukuba eriweta ku Gombolola. Namba yange y'essimu eri 0758 21 77 36, 0758 21 77 36. Then MTN eri 0760 41 67 98, 0760 41 67 98. Mulungi wange tuwabantu media tutobe tufundikire programu yaife era nsaba nti osobola omukubirako ku namba eyo ni wali kujja okuwuliriza omusomo guno. Nsaba otegeezeeku nimu ino nti Dr. Obedi asomeisa ebintu ebigemagana n'obulamu bwaife. Ekisinze kumalamu amaani n'okoba nti singa emibiri gyaife baali bagitwala mu kooti nti omulamuzi yanditusibye nti bene nifo twereetera obuzibu ku bulamu bwaife. Tudda kubeeramu okuwulizagana naye era tudda kumukyazanga wano asobola okuba nga atusomesaako tusobola okutaasa obulamu bwaife. Mbendeza okuba obukalamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era Mukama yeebazibwe.